Nsanjise nnyo mukono gwange okuwuliza leero tugenda kwogera ku ovulation calendar, how you can boost ovulation very fast using a simple recipe. Tugenda kwogera ku the ovulation calendar. Obanga oyagala okufuna olubuto, gwe eyeteekateeka okufuna olubuto kola bino, gwe ayagala okufuna olubuto amangu gano gago. So leero tugenda kwogera ku the ovulation calendar, how you can boost ovulation faster. Video negenda kuba mpanvu, beera ng'ogyetegereza, beera ng'ogiraba, giddemu emirundi mingi nnyo, gisharinge, subscribinga, ojja kuba ofuna bingi nnyo bye twogera ku channel yaffe eno. Twogera ku women's health, twogera ku ebyobulamu eby'abakyala, era tugenda kubanga tutandika nga tugamba nti olunaku olw'14 lwe lunaku omukyala lwasobola okubanga afuna olubuto. Naye nga tetunagenda ku lunaku olw'14, tugenda kwogera ku amagi engeri gye gakulamu. Omukyala abeera n'amagi abiri, side eya right ne side eya left. Amagi gano gabeera gali attached, enseke ziba zaagekwatako. Ebino ebitundu bino eby'enseke babiyita fimbria, kino ekitundu bakiyita efudibulam, then kino ekitundu bakiyita isiphimus. So olunaku olusooka ng'omukyala yakava mu periods, ekibeerawo kiri nti eggi lino ligenda litandika okukula, kuba periods kiba kitegeeza omukyala teyasobodde kufuna lubuto, then n'abanga ashedinga endometrial stripe, oba n'abanga ashedinga ebyabadde bisigalidde ebyabadde birina kubanga biforminga omwana. So ekigenda maaso kiri nti eggi lino ligenda ne likula mpola, naye kubanga likula empola wabeerawo hormones ezicontrollinga process eno. Hormones ezo baziyita FSH ne LH. So hormones zino eziba zireleasinze eggi lino, eziba zireetedde eggi lino okubanga likula ne liva mu stage gye tuyita primary follicles ne ligenda paka mu secondary follicles ne ligenda paka ne likula ne lifuuka kye bayita mature Graafian follicle. Eggi lino lituuka olunaku olw'14 ne libeera released oba ne lyabika, akagi akafuuka omwana ne kafuluma, bakayita ka egg cell. Bwe kaba kafulumye katuuka wano ne kabanga ate kabeera fertilized n'amazzi ag'omusajja ne kagenda mu maaso ne kadda eno ne kabanga kakula. Naye singa kizuulibwa nti omukyala abadde alina oluseke olwaziba, naye kiba kitegeeza akagi kano we kaba kabadde released katuuka wano mu luseke, then ne kakuliraawo, ekyo lwatu tukiyita ectopic pregnancy. So tuli kwogera ku the ovulation calendar, how you can get pregnant faster. Tugambye nti omukyala wabanga abadde yakava mu periods, ennaku zino ezisooka tuziyita safe days, then luno olunaku ennaku esatu eziddiridde paka ku lunaku olw'14 ezo tuziyita danger days, ng'otaddeko n'ennaku zino eziddirira. So ekigenda mu maaso kiri nti osobola okufuna olubuto, naye olina okusooka n'obanga ofuna advice entuufu, n'obanga ate osobola okugenda mu maaso n'ofuna olubuto. Kweno channel twogera ku the ovulation calendar, the ovulation signs, buli kimu ekikwatagana n'endwadde oba n'ebyobulamu eby'abakyala. So tugambye nti osobola okubanga ofuna olubuto amangu nga obadde ofollowinga advice eno. Advice esooka olina okubanga orecordinga menstrual cycle yo. Cycle yo olina okubanga omanya engeri gyetambulamu. Oba otegedde cycle engeri gyetambulamu, then luli olunaku lwe twogeddeko olw'14 osobola okubanga ate ofuna mangu olubuto. Then advice ettako olina okubanga omonitoringa ovulation. Ovulation tugambye nti lwe lunaku eggi lwe lifuluma. Eggi lifuluma ku lunaku olw'14. So tugambye nti olunaku olwo olina okubanga olwetegereza nnyo. Oba oli mukyala, muli couple, mugezaako okufuna olubuto naye nga biganye, mulina okumonitoringa ovulation. Ovulation kiba kitegeeza oba olabye periods zo leero, then ebbanga ly'ogenda okumala okubanga ate otuuka ku lunaku olw'14 lero olunaku lw'osobola okufuniramu olubuto. So n'ekirala, have sex every other day during the fertile window. Olina okumakinga sure nti obeera n'ebbaawo at least ne mubanga mwegaata paka buli mubanga muli ku luno olunaku olwa ovulation. So mulina okubanga mu having a sex during ovulation oba during the fertile window, mba mujja kufuna olubuto mangu. Next, strive for a healthy body weight. Obanga oli mukyala naye ng'oli munene nnyo, olina okumakinga sure nti osala ku weight. Naawe obanga oli musajja nga ate weight yebadde waggulu, olina ogikendeeza ng'okola ku exercises. Then obanga obadde oli mukyala oba oli musajja naye ng'oli mutini nnyo, azini obuzito obw'omubiri nga butini nnyo, olina okwongerako ku weight, kuba research yakolebwa nekizuulibwa nti abantu abanene nnyo n'abantu abatini nnyo ebiseera ebisinga ebyokufuna olubuto bibatawanyamuko, wadde abamu bihappeninga naye mulimu abamu bibatawanyamuko olw'okuba nti obunene bujja ne hormonal imbalance. Waliwo hormone gye bayita
estrogen eba nyingi mu mubiri gwo olw'essava eringi ery'oku lubuto. Next tugambye nti subscribinga obeerenga at least olaba videos zetwogerako buli lunaku. Subscribinga YouTube ejja kuba ekulaga videos zaffe buli kanaku, ate weeyongera okubanga ofunamu mu misomo gye tuteekako buli lunaku ku ssaawa 11 ez'olweggulo. Osobola okwogera nange ku WhatsApp oba olina advice yonna gy'oyagala, tusobola okubanga twogera ku WhatsApp ne tulaba ekiddako. Next, take a prenatal vitamin. Taking a prenatal vitamin twogera ku okubanga at least weebuuza ku musawo wo ajja kuba akuteeka ku ddagala erijja okuyambako okulabanga ofuna olubuto amangu. Next, eat healthy foods. Olina okumakinga sure nti olya emmere ennungi. Emmere ennungi ekusobozesa okufuna olubuto y'emmere erimu ebintu nga ebyennyanja, proteins, olina okulya ku cheese, olina okunywa ku yogurt, birungi nnyo biyambako okulaba nga ofuna olubuto amangu ennyo. Then next, cut back on strenuous workouts. Olina okumakinga sure nti at least oba badde okola nnyo dduyiro mungi nnyo ng'oyitiriza nnyo buli kanaku okola ate ng'okolera ssaawa 2 ate obadde oyagala kuba ng'ofuna olubuto mu mukwano mbadde nsaba bikendeeze ogende ku dakiika at least 3 zokka 30 minutes ate ng'okola dduyiro nnaku 2 oba 3 mu week. Next, be aware of age-related fertility declines. Ekyo kino kyo kiri very important kuba osobola okubeera eyo ng'ate ogezaako okufuna olubuto naye ng'oli mu myaka 35, 38, ogenda mu myaka 4, olina okumanya nti w'otuukamu egyo emyaka fertility oba obusobozi bwo obw'okufuna olubuto bugenda bukendeera, so oba olina okuba ng'ofuna advice zino gye zituli okola ssaawa zino bye tuli okola kati okulanga oli kulaba vidiyo eno ky'oli kola kituufu. Olina okumenga sure nti ofuna advice mu bakugu ne bakuadvisinga. Osobola okulaba vidiyo zaffe ku eno channel Buuza Omusawo Gerald Massa, ate osobola okuba ng'olaba ne videos endala ez'abasawo abalala n'oba nga at least ofuna information ennyingi ennyo egy'okuyamba ate erina kuba ng'eva mu bakugu abaludde mu kino ekintu. So next tuli kwogera ku best remedy to boost fertility. Jjukira tugambye nti tugenda kwogera ku kiki ky'osobola okuba ng'ofuna okyosobola okuba ng'okozesa n'oba ng'ofuna olubuto amangu. Mu vidiyo zaffe ezisoose kweziri kweno channel ng'omaliza okulaba vidiyo eno ddayo ogenda olabe vidiyo zaffe buli lunaku twogera ku birungo by'osobola okukozesa n'oba ng'ofuna olubuto. So beera ng'obeera ku vidiyo zaffe zino buli lunaku jangu ku channel yaffe eno kuliko information nyingi. Bwemba nga mbadde mugezaako okufuna olubuto nga byagaana, wano ye one stop shop yeno channel gy'olina okuba nga obeerako buli kanaku. So tugambye nti olina okuba nga olya mature cheese oba cheese ono oba nga mu Luganda erinnya liyinza okutawanyamuko naye osobola okufuna mukwano gwo yenna amanyi cheese mu Luganda. So osobola okugenda actually babeera mu diaries we bakolera ebyamata ebintu bya diary, olina okugendayo n'obabuuza nti obadde oyagala ku cheese. So cheese ono mulungi nnyo kuba containinga polyamine putrescine. Omusomo gwakolebwa ne Dr. Murphy n'azuula nti waliwo ekirungo kye bayita polyamine putrescine. It's a protein eri very important kuba boosting sperm health ne boosting ne egg quality. Tugambye nti cheese mulungi nnyo kuba oba olidde ku cheese ono nga mubadde mugezaako okuba nga mufuna olubuto n'oba ng'olyako ku cheese ogenda kulaba nti ogenda kufunamu kuba cheese alimu ekirungo kye bayita polyamine putrescine. Kino kigambo kya mu Luzungu, mu Luganda sikimanyi naye nga cheese mulungi kuba containinga polyamine putrescine. Era omusomo gwakolebwa ne guzuula nti nekizuulibwa nti polyamines zino ziri proteins naye nga ziyambako nnyo kuba ziyamba ku nkwaso ez'omusajja ate n'ekirala ziyambako ne ku magi ag'omukyala. Bwe gaba gabadde tegakula bulungi ojja kulaba nti gakula bulungi ate n'ekirala omusajja wabanga abadde alina enkwaso nga nnafu nnyo, enkwaso ezo nga kwegamba teziza amaanyi. Okoze test bakugambye nti olina obuzibu n'enkwaso, olina low sperm count, olina conditions nga zi azoospermia, enkwaso butini nnyo then ojja kwetaaga okuba nga okozesa ku cheese. Ndina n'ebirungo ebirala byenzize njogerako buli lunaku njogera ku kirungo kimu era n'enkya ndina ekirungo ekirala kye ngenda okwogerako. So mukwano gwange nkusaba komawo ku vidiyo zaffe buli lunaku tuteekayo videos zirabe ziddingane paka ojja kubaako kyokola kyojjamu kuba kimanyiddwa nti buli loadingana mawulu obaako nekyojjamu naye gano si mawulu. Eno information eri very important, eri researched, ekoledde abantu bangi kuba obusawo mbukoledde kati ngenda mu myaka 12-13. So kiba kitegeeza information eno gyakuyambako ate n'ekirala oba oyagala okuba nga oyogera nange ku WhatsApp namba zange ziri wano mu koona ziri mu yellow, osobola okuba nga on contactinga ku WhatsApp then tuba nga twogera ebisingako awo era tujja kuba
tukulagirira n'eddwaliro lyaffe weeriri. Sanyuse nnyo okubanga nkuwuliza mukwano gwange. Olunaku olulungi, Omukama atukuume. Subscribinga, nyiga akadde ako, then n'ekirala tambuza video zaffe zino zisharing, abantu bangi babeere nga bazifuna, abandi badde nga bali mu kiti ekyokubanga ba benefitinga mu eno information. Ate n'ekirala subscribinga yogera nange ku WhatsApp, nja kuwa obudde ku ssaawa 11 mpaka 12 mba ngenda kuwa obudde bonna ku WhatsApp. So beera bulungi, Omukama atukuume, kankulabe mu video yaffe eddako. Thank you, my friend, for attending today's lesson. I hope you have learned something, and please, if you have any questions in regards to what we've just discussed, leave your questions in the comments. Ask me your questions. I will answer all your questions. On this channel, Gerald Massa, the health educator, I talk about women's health. Have yourself a fantastic and healthy day, and may God bless us all. Bye-bye.